Sinayiga Sekabira. Kati ndi director w'amasomero amasomero bagayita Sure Prospect Schools gali ku Lwentebe ekitala naye nga naweerezaako nnyo nga naweerezaako ng'omukiise w'abaliko obulemu especially abakyala national constituency nemperezaako nga minister eyasooka minister of state eyasooka yali minister for disability and older persons affairs ministry ya gender ate era nemperezaako nekayunga nga woman member of parliament naye kati natuula nekolera jange naye jange era giri mu area yemu eyo kubanga era amasomero gali inclusive kati esomero lya amasomero galimu abaana abaliko obulemu obw'enjawulo abalina physical obulemu ku mikono obulabika abalina visual bamuzibe n'abalaba akatono abaana abatawulira oba abawuliramu akatono abadeefu n'abaana abalaba Down syndrome abaana abalina oluusi abafuna obukosefu ku mutwe n'obasanga hydrocephalus ng'omutwe munene kati ffenna tubeera wamu naye nga tusomera wamu n'abaana abalala abataliiko obulemu kati gy'emirimu gyange ate empulira nga gifulowinga bulungi olwaleero bampise bo bennyini abantu abalina obukosefu ku bwongo obukosefu obw'enjawulo kubanga gundi ze zivalinga levels nange bampise embeera omu ku ba participants oba abazze okubaganya ebirowoozo ku mbeera y'abantu abaliko obukosefu ku bwongo n'okusinga nnyo nti beerwanyeeko ne banoonya ssente ne bagezaako okulaba nti bayita abantu abava mu bitongole eby'enjawulo muno mulimu balooya mweyo meeting mulimu abasawo bano badoctors banurses mulimu abasomesa in fact mubaddemu district education officer owa Mukono district mulimu abalina ebitongole ebitali bimu kakati batwise ffenna tujje tukubaganye ku birowoozo nti bafubye ne banoonya ssente ne bakola enteekateeka nti engeri gye banaatambulamu okulabika nti bakyusa embeera n'engeri abantu abaliko obukosefu ku bwongo bwe balabirwa mu bitundu gye babeera era n'engeri gye bayinza nabo okuganyulwa mu programs za gavumenti naye okusinga ennyo olwaliro ate batadde ku kintu ekisinga okukwata ku mutima gwange nti nno batunuulidde abaana abawala abalina obukosefu ku bwongo n'abakyala so nga ate nange mu byonna nga mbikola nga mpeereza eggwanga ate fokasi yange ebeera nnyo ku bakyala n'abaana abawala olw'okuba nti mwenna mukimanyi nti mu Africa position y'omukyala eri ku level ndala so naye baba bakula n'engeri gye balerebwamu yanjawulo kati bano bagamba bo bafubye okulabika nti byonna bye bakola baagala aba omuwala ayina obuzibu ku bwongo abeere ng'asobola okwesalirawo naddala ku nsonga y'okuzaala oba obutazaala ku nsonga y'okufumbirwa oba obutafumbirwa n'engeri gy'ayinza okwetaasaamu obulwadde ng'obwasiriimu era ne boogerako n'emabega kugamba ngeri gye baakitandika mu biseera eby'emabega naddala mu biseera bya covid nga balaba engeri ki abantu bano gye bayinza okuyambibwa obutakwatibwa bulwadde obwo nga balaba buli omu ali ku kira naye ate nga bano balekeddwa emabega ate nabo baki bantu kati babadde batuyitiramu ki kye bakoze okulabika nti abantu babategeera nti nabo babeera basobola okwesalirawo waliwo embeera zibabeeramu nga buli kimu naye akikola ki ngaakitegeera bulungi naye ate abantu tebabategeera nti waliwo ekiseera oba emirundi egisinga bw'aba alina obujjanjabi abeera nga buli kimu asobola okukitegeera era nga asobola okwesalirawo kakati ne bagamba nti nno batambuddeko olugendo naye kati baagala naffe tuwe ku birowoozo kubanga batambulako ne bagenda ne basisinkana abasawo basisinkanye abasomesa basisinkanye bannamateeka bagenzeeko ku poliisi nti omuntu singa mu kiseera abatawaanyiziddwa poliisi yo bwemukwata emirundi egimu babakambuwalira nnyo ate bamugambye nti ono ayonoonye ekintu ky'oli ne baga nti jangu wano okole statement n'ebirala kati bo bano kye baakola baatandika nga badevelopinga be bayise ba self advocates abantu abaliko obukosefu ku bwongo naye nga basobola okweyogerera ku bibakwatako ate n'okwogerera abalala ekyo nekyo nti achievement ne bagaa nti ate ekirala
bakoze okulabika nti bategeeza bano nga ebyo byobulamu nti omukazi bw'abanga ali lubuto naye n'agenda okujjanjaba baleke kumugamba nti kakati gw'olaba olina obukosefu ku bwongo ani yakutwala okufuna olubuto nti edda bakyogeranga nnyo kati bano badde batugamba nti atulisi balina we batuuse nti kati omukyala bw'ajja nagamba nnange nze obulemu bwange buliko ku bwongo naye kati ndi lubuto neetaaga services oba si ekyo nazaala kati nange njagala family planning services nti baleme muga nti kakati gwoba onoonyaayo ki kakati n'abasawo bali wano bennyini nga nabo bawa ku bujulizi biki ebikyuse bwe basanga oli nga dda ye atawaanyiziddwa mu bwongo bamusanze oba nga azadde bafuba engeri y'omuyamba oba olusooka okuggyawo omwana ne basevinga obulamu nga bwe bajjanjaba ono atereere bw'aba nga yeereseeko okuzaala nti ne bamuleka n'amala okuzaala omwana we bw'aba yazze n'amuyamba n'abeera n'omwana bw'aba tazze naye nabo ne basooka bamuggyawoko ono maama atereere naye nga mu byonna nti batuyise naffe tuwe ku magezi ngeri ki gye bayinza okutegeeza community yonna awamu nti abantu abaliko obukosefu ku bwongo tekitegeeza nti nno tebategeera era bwe baba balina puroguramu zibateekateeka babayite nabo bawe ku birowoozo okusinziira ku mbeera gy'abeeramu so kati ffe nze nzize nange kuwa ku birowoozo naye n'okuzzaamu amaanyi ate abo abaliko obukosefu ku bwongo nti tebakivaamu the struggle continues nti ate banaffe abaliko obulemu obw'enjawulo twatandika bwe tutyo ng'amannya kati eyamba amannya kwegamba ate kati n'otuuka ku level nti we twatuuka kati wembeera nga nze nali minisita ogamba otya nti oli kati eyamba minisita yannyange kati you see things have changed nti ebintu obanga bisobodde okukyuka ku level nti omuntu ne baga nti omuntu nti talaba nti ye muzibe kati ate gwamuyambako olinajja n'akubuuza naye ono anywa sukaali kyokka awulira lwakuba nti talaba kati awo ku level twavaawo omuntu bw'ajja amanya nebonda agamba nti ono bosi wange kuba bw'ojja okunyamba nze akusasula kati n'olwekyo omuntu bw'ajja okusinkana muzibe abuuza oli nti sebo noonywa ku kino nkuleetere oba nagamba edda leka ono heripa wange akole kyaleete kakati bano kibaliko kikulu nnyo kati babuuza banaayongera batya program kubanga okusinga wano waliwo collision ya bibiina bisatu ababadde ku mulimu guno waliwo bajja babuulira abeetaba my story nga mulimu omuntu yafuna obukosefu naye ate asobodde okutambula olugendo nti bw'anyumya ebimukwatako bikyusa omuzadde alina omwana waali bw'atyo n'agasi omwana osijja musuula kamuyamba osanga alibeera ng'ono abamu basawo abamu bakola emirimu gyanjawulo kaakati ne mubaamu abalala bo abafokasinze ku bawala bokka n'abalala bwe batya abakwataganyiza bingi naye kati wano we tuli nabo bagamba nti ffe tubayamba tutya okutambuza amawulire ago tugatuuse ne ku balala n'ekirala nti ate kiki kibayinza okugattamu kuba bafokasinze nnyo mu Mukono district n'Ejjinja eyo balabyeyo enkyukakyuka naye ate abamu ku bo kati bali ku international level mujja basika nti bagenda ne bakiikirira ne bannaabwe mu World Health Organization mu bitongole n'enjawulo mujja basanga bajja babuulira nti naye ate wano mu Uganda era nawo ensonga y'abantu abaliko obukosefu ku bwongo yakatandikibwako obulemu obulala obasanga baprofesa bali visually impaired n'osanga oli ali mu kagaali naye ng'ate profesa oba ki yeevuga n'okwevuga mu motoka bwabuukamu bw'omulaba ng'ayavula okiraba tutuuze ku level kati bagamba nti ate bano obulema bwabwe tebulabika obukosefu bwabwe tebulabika kakati baagala bakitambuze ne mu madistricts amalala kati bagamba bayinza kuyambibwako bati ffe tulina birowoozo ki kyetugatta ku kye baakakolako so kati kyekituleese wano. Okay, briefly in English, what is your advice on these people who have socio-psycho problems? What should be done, especially women? Should they give them ARVs? Should they give them family planning methods? Atenga abantu bano, because the story, it is my story, my initiative. But where I live in the communities, those people are there and they are ever producing. So what should be done, or what should government done, or what should the nurses, should they go out and reach out to those people? Because some of them, they don't even go to hospitals. Okay. So first of all, what I can say is that people with psychosocial disabilities are not at the same level
different levels of that psychosocial challenge. But much of it is that they are human beings. They should be helped to begin with by the social workers, the medical workers, and government at large, like the police officers. So, but how? They should be able to listen to these who have already come out of it, to give the guidance, because they are the experts themselves, and they are ready to say, for me, I have a psychosocial problem. So if we can, if government or the health workers can work with those who have already been empowered enough to be advised on the way forward, that would be good. But where they can't find them, then that's another issue whereby we have to ask these ones to find a way of situating themselves, to locating themselves to positions where they can easily be found. Like they should have those contact telephone numbers which they put out. In case you meet such a person, contact us, so we advise on the way forward. Meanwhile, they have to continue building a team which will understand and be able to guide others who want to give a help, instead of really finding them there and you give a family planning injection or something, hoping that that will help. Someone may be in his good or her good thoughts, and that one decides to have many children. Those who don't have psychosocial problems, we've seen them. Someone says, for me, I want many children in my life, whether he's earning or not, but will try his level. But for them, if they also, one says, for me, I want children, and for you think, no, you can't have children. Maybe the plan is, if I have my child, that child will care for me when times are hard, when situations change. So my advice is, the organizations formed by persons with psychosocial disabilities should build up a big number of advocates, and also continue to talk to the different departments in government and even the NGOs, so that they can have a team which can help us in this problem. Some of us have such children in our schools, and we see what we can do, but we also always link up with them. Meanwhile, as they train social workers and so on, they have to reach out to such institutions which bring out, like universities, those colleges which bring up social workers, those which work on health, those training places, so that they know what to do. Otherwise, the attitude has been very, very bad in relation to psychosocial. I know even other disabilities have had to fight for a long time, until they were able to be given an opportunity. And this opportunity, which was provided by government, which is in the constitution, has to cater for them also with the psychosocial disability.